tubadde kukola follow ya wiki yonna nzijja nti mbaddemu ebitali bituufu ebadde bitankalanya wiki yonna naye olwaliro tuzze twagala okumanya amawulire wala amawulire agakyankala agatraininga ku social media waliwo munnaffe omu yabadde alina wagenza okukavalinga abayimbi simanyi ki mulina omuze ogukuba abantu naye most celebrities mulina omuze ogukuba abantu which is not a good habit naye lero twagala kumanya waliwo munnamawulire waffe omu gwe bakubye munnaffe wa kitongole ekimu ekyamawulire njagala leero omwami omugenyi gwenna mu studio leero atulambululire yavudde ku ki kyavudde kinsonga ki kiki ekyabatabaganyizza kubanga ekyamazima kiri nti media mutwetaaga ate naffe tubeetaaga baserebo mwenna mwekyo mukimanyi olwaleero ndina omugenyi wange Bizadde era nga mbadde ntambulanga bulijjo Emiisango abali ku Rex Media njagala okubabuuzaako nga bwe mukimanyi nti yakati Rex Media yazze nga ensonga eri all about kubamanyisa mu entertainments biki ebibaddewo simanyi nze atati yagwolumba buli kaseera okusogera ddala olaba ekifo kyonsanzemu bakita Bakers Arena bali ku cakes bamukola ebyokulya ekifo kiri ebiti busy era zinayirowoozezza yawali nkoleddeko nawano kati lwakuba nti ekifo kiri fine. They do some good cakes. Bakola cakes ez'enjawulo, bakola birthday cakes, bakola sambusa ez'enjawulo, ebyokulya flavors bw'obiraba kintu kya njawulo. Okutegeera emigaati ka juice kabeerawo, oh my god. Ekinese n'okunywa ka juice. Nawulidde omwana gwe yakali ka birthday kakyali wange akola n'omukulu ono wa sports magogo wa sports kati twali tugenze ka birthday party omuyayi ne bamukubirayo si mulala Bad Black ye yakuba kati kyava ku ki kubanga Bad Black tumumanyi omuntu w'emirembe naye kiki ekyamujja mu mbeera kubanga mu lulimi olwangu tulabanga Bad Black ye muntu w'emirembe tulabanga yeetaaga media ate naffe nga tukola ki Bad Black teyeetaaga media naawe ye kennyini yakikubadda Bwiino ku Snapchat wetudda ku Facebook mu lives oba abafuma oba abawemulahi she's always there ate kunga kwe muli mulaba kakati ndagala olambulira abantu kiki ekiyinza okutuusa ku extent ekuba omunamawulire Bad Black sometimes it just omanyi sijja kulimanyi her real life of course bavaako bakuba ekitegeera bamanyi okwekubya nezivaako within this birthday what I know is ebyokunywa byali bingi yali atamidde ekyamunyiiza Samuel nange ekyendowooza nti oba Munamawulire yakolamu ensobi kwe kuvuluuka Bad Black nga bbaawe waali kati bbaawe n'atabuka olulenzi olwo olutono lwalina oluto lwakwasaganya ennaku zina Bad Black olulenzi olwo oluto lwakwasaganya kati oliga yaluyisaamu amaaso kati Bad Black n'anyiiga kati mu kisaaki ekimu Munamawulire yali alina kakilipu akamu ke yali akutte Bad Black ng'akola nonsense nga bumanyi ebintu kati akaka Munamawulire akadiriitinga if not that agenda kukwasa kamera kati awona nga ate obusungu bwe bwankwata okitegeera ojasa otya kamera ya Munamawulire tulabanga media ye Uganda mutandisi mujoogeddwa kuba kati nze nagivuddemu ngenda Canada mujoogeddwa tosobola kuŋŋamba nti kakilipu ke bakwata bakwata behind the scenes yogera n'omuntu mu bulungi okitegeera naye nga Bad Black akomandinga olaba ne muzeeyi agamba bw'oba ovudde emmoto owa boda n'akulira tewali sooti kasaala wetwogerera muvuka mbadde wali ku papas tubadde n'ekyaka tubadde ne White Benda Spice Diana nga tuli ku bintu bya Moses Radio ne tubayitiramu ku nsonga ezo of course oli celebrate Bad Black naye to fight for the rights of this guy bamukubira ddala ekifuba kimu Masano wetwogerera tali free nga ye takyetegeera okitegeera kati ne tubuuzaku ne Papa Research naye saawe tukyali mu bino ebya radio
kati buli muntu attention eri ku mugenzi yatu ku radio week ate nga tugenda tambulira ddala paka ennaku z'omwezi nga 3 yes yeah nga 3 mulumu akajja kuba kasiki then nga 3 kikwemu era nkoola buli muntu tugenda kubeera kagga yes tugenda kubeera kagga bya radio tugenda kubeera kagga ennaku z'omwezi nga 3 lwekigwamu abantu bagenda kusakala tumadine sidafuna kati ku bintu bya Bad Black I tell you the truth Bad Black yakoze si I'm very happy babadde batandise omunekyaringa n'okumumodolinga ng'omuntu ategeera nga yes afuuse omuzadde wuuyo afunye obukulembeze ku university Victoria University yanga tumurecognizinga ng'omuntu wekitegera netandika omulabirako mu kategori endala naye kale ate wekiba nti aziseeyo ku kunywa omwenge atandika okukuba abantu kiba kisusse that's nonsense amateeka gaba galina okuyingiramu Martin yegayigobaako Martin I tell you this camera ku Rex Media ekisoffiniti tolina kuzikiza tukyogeddwa omulangira Suuna yajja wali munatumanyira omulangira Suuna ye yaleetera omugambo okuva ku TV osekera netutuula abaana ne bafiirwa emirimu kuva ku mulangira Suuna Anisoni balimu akavubuka okamanyi Anisoni balimu naye n'atabukira omwana wa TV yemu okitegera naye n'agamba mugo wintosuyo tujogeddwa ku nsonga za Bad Black ekisofire nti yasaana mateeka she needs to be disciplined. Martin waliwo enteekateeka yonna eya okumujjanjaba oba okumujjanjaba kuba nawulidde nti yakubiddwa bubi nnyo ekifuba bamusambesambe bamukube bubi nnyo to the extent nti katasobola kubaako na kintu kyeyekola. nina wano omukulu ali mukunzijjako interview naye nga mbadde mugambye essaawa eno concentration baali gitadde ku media kubanga ejjogeddwa bannamawulire bali mutumanyiira Suuna yatuleetera ebizibu Anisoni baliru naye amanyidde abantu kati Bad Black wuuyo byebekulu avaayo ng'agenda kusiba buli muntu yuno ye nga y'omuntu yeewaana ali mu kwewaana akola zilive nti yankubye n'akola biki byonna ateekayo ku peegi ze zonna nga bw'ayogera nga bwe yankubye n'agamba bannamawulire tumumanyiridde ebbanga eddene naye nze nasire gyo ku poliisi ekatwe nenfuna referensi amaze okufuna referensi ne bansindika mu ddwaliro lya poliisi nengenda ne bankebera buli kimu kyonna bakola lipooti yaabwe nenjizaayo ku poliisi bonna ne byatakinga ku ki fayire ati ne baŋŋamba ne bafulumya ne bagifulumya ne baŋŋamba wonna etumukwatira okwata bukwasi wabula tekikyannenya okufuna kumutresinga wa waali location zimwali kyekikyaganye ekyaganye ne bannamawulire tulina bannamawulire bannaffe bakwatagana naye n'olamubuuza ng'amanyi bannamawulire be bali mukulimukuzi bano abamukubira nti owange empaayo omutwalo mpaayo ebbiri kati nga n'onaamugamba tajja kusobola kukola ki kugamba nti ali wano kati n'obwo buzibu nabo buli awo naye nga ye ne bwanaakola te ne bwanaakola atya naye omusango tukokattiwa however nze ekyenoonya nemu ku bwenkanya ye ne bwanaakola atya oba alazeewa ajja kukwatibwa sigenda kusirika sigenda kutuula. So that's the victim. Bad Black gwe yakuba Bad Black okuba omuntu nga tubadde tulowooza nti avudde mu kifaananyi ky'abaseku tubadde tulowooza nti akyuse kati afuse maama ekigero oluvannyuma lw'okuzaala obukosi okyukamu atuuse ne ku level bamurecognizing bamuwadde university enamba ambasada agikwasaganye era in fact kino kituzaayo ku mukulu akwasaganya university ya Victoria. I think you need to check your client. You need to check on Bad Black. Yeah. So could demuko wetegereze. Does she real suit this? Babanga chasobola okudda mabala na alwana nakuba bannamawulire ate ng'enkyagenda kumpita. Ensonga lwaki Bad Black bamuwa Victoria University. Kweteka.